Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. Napo zinatwajirwa flat time. Tushayambala ko kugoyo obutukwata. Wajana ku body shaming. Speak up. Gendo ba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk mukwano gwa gwaliye. Topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? Ngati ze tata wanga manyera nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit me. Simanyanga I miss you bichi. Especially ngembera y'obudde sinungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season yabata kwagala ze nkubuulira. Just the commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. I can't calm down because I'm up there, and so you come up here with me. It's called emotional intelligence. If you have issues with your government, go deal out there. I'm doing business with you. I bought my ticket. So deal with me. Deal with me the way I deal with you. I gave you my money, you fly me back to Ghana. Okay? So on that same agreement that you have a problem with your government, I got issues with you too. Because you should have thought about me first. Me, your customer first. Okay? You have issues with your government. You can go ahead. No. I'm going through pain. You know what pain is? I'm going through pain. You might not believe me. I'm going to walk into a wedding event. Give us all the details are on my phone. My plan is I land in Ghana. My driver is waiting to take me to the wedding to MC the wedding. And the assumption is that the assumption about Africans is that when we book something, the whole day is for travel. No, the whole day is not for travel. So we are doing our best. No, your best is not enough. You can't be doing your best now. It's too late to be doing your best. You got to do your best. Your government did not do the best. I'm supporting you. Right, let's go. Let's do that. I want to be on that flight. Who am I going with? We can't do that. Yeah. Nnyo tubaniriza nnyo wano ku Mighty Drive Show amanya gange nze Edgar Matthew Karuhanga. It is the 7th day of November 2022. Tuyingide omwezi ogwa Musenene ennaku z'omwezi ziri 7 mu mwaka 2022. Tubaniriza nnyo mwenna abakatwegattako wano ku Digitalk TV. Nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza ziri 7
ze zakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Awo video gye tutandise nayo yabamu ku basaabaze abatambula ne Kenya Airways abeetaddemu jjulu mu lunaku lw'eggulo ne beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe kubanga aba pilots oba abagoba b'ennyonyi za Kenya Airways nabo baasuddewo ebikola nga bagamba embeera gye bakoleramu si nnungi. Abasukka mu nnusu 9 oba abantu 9 ba pilots 9 pilots 9 bebadde beekalakasa nga bagamba tebagenda kubanga babunga ennyonyi za Kenya Airways olunaku lw'eggulo. Naye nfunye amawulire nga twakatandika wano wennyini nti bamaze dda okubanga baddamu okubakanya n'emirimu gino egy'okubanga basaabaza abantu okuva mu nnyonyi eno eya Kenya Airways. Ge gamawulire ge tutandise nago luno olunaku olwaleero. Mbaaniriza nnyo mwebale kubanga mwekuumidde ku Mighty Drive Show. Nze Edgar Matthew Karuhange no shebeerawo buli lunaku lubeera lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3 tubeera wano nga tunyumya emboozi ne bannayuganda. Twasalawo okuba nga tu breaking a dawn having a conversation with Uganda. Mwebale nnyo okuba nga mutwekuumiddeko. Eno show osobola okuba nga ogirangirako oba osobola okuba nga ogirangiramu gwalina ebyamaguzi byo byoyagala bannayuganda babe nga banyumirwa oba nga bamanyaako ng'obebakuba mu maaso. Osobola okuba nga olanga naffe ku mukutu guno gwennyini tubeerawo wano nga tusobola okulanga naawe mu mbeera yonna. So gwayagala okilanga naffe akube namba 0701800212 eyo namba ya programs director w'ekifo kino bamuyita Mr. Arnold Mukose Anthony. Osobola okubanga oyogera naye n'olaba engeri gy'osobola okubanga olangamu naffe wano ku Digitalk TV. Shene ebeerayo kuva ssaawa mpaka ssaawa 3 nabagambye dda naye si yeyoka ebeera ku guno omukutu. Tulina shows ez'enjawulo ku lunaku olwokubiri enkya wabeerawo wano Kanso Kato tumusiime ng'ayogera ku program gye bayita teekaki. N'olunaku lw'enkya tugenda kubeerawo wano ku ssaawa 5 zennyini tubeerawo. Ku lunaku olwokuna tubeerawo era wano ne show Fancy Flow biri kitundu eza kawungezi. Tulina Diaspora Link naye ebeerawo awo. Then ku lunaku olwokutaano tulina The Voltage Show ssaawa emu mpaka ssaawa 3 eza kawungezi. Omumbeja Lilian Ndowedde abeerawo wano nga tunyumyamu emboozi. Then ne ku lw'omukaaga Snap Talk Show nayo gyeri kuva ssaawa 12 paka ssaawa emu ne The Interface ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye kuva ku ssaawa 4 eza Kalasa Mayanzi paka ssaawa 6 tubeera wano nga tunyumyamu emboozi. Ne ku lunaku olwa Sunday nga tulina eriiso ly'omukulu libeerawo wano kuva ssaawa 10 mpaka ssaawa 12. Lilian Ndowedde abeerawo okubanga akweza ne shows endala ez'amaanyi. Ku lunaku olwokusatu awo tutera okubeerawo ne Mighty Drive Extra. Tulina Professor George Wilson Kanyehamba abeera ne Norman Tumuhimbise Executive Director w'ekifo kino ate naye nga muweereza ku Digitalk TV. Abeera wano n'amulungulamu ku nsonga ezikwatagana ku mateeka kuva ssaawa 5 awo ez'okumakya. So making sure twegattako buli lunaku kubanga ffe twasalawo okubanga tukuweereza tetulina gye tulaga ate ffe tuli mukutu gwa online. Tubeera at the comfort of your tablets, at the comfort of your phones, at the comfort of wherever you are. Ffe tubeerawo nga ate tukuweereza mukadde kennyini akalagaane nga tukuwa professional work tetukuwa bino bintu by'aba bloggers no. Tusalawo wano tugamba katukuweereze mu ngeri ennungamu yennyini. Amawulire ennyina mangi okuva wabweru w'eggwanga jjukire nebeera Mighty Global News Updates wetukolera amawulire agaba gatambula mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Amawulire nno mangi nnyo agennina luno olunaku olwaleero. Tandikire ddala ku mboozi gye ntandise nayo eya Kenya Airways. Ba pilots oba abagoba b'ennyonyi zino eza Kenya Airways olunaku olw'eggulo in fact Saturday ng'olunaku olugwako olwa Saturday baasalawo okubanga basuulawo ebikola nga bagamba abagoba b'ennyonyi tebasasulwa bulungi oba embeera ze bakoleramu si nnungamu bulungi. Ekyo kyaleeteddewo akavuyo wali ku Jomo Kenyatta Airport. Abantu ab'enjawulo badde basuubira okubanga balinnya ennyonyi zino okubanga bafuluma nga bagenda ku mirimu gyabwe oba ku yonna gye badde baagala okubanga bagenda balemeseddwa okubanga batambula. Flights zabadde cancelled oluvannyuma lwa pilots aba Kenya Airways okubanga beetadde mu jjulume ne bawakanya ne basuulawo ebikola bino nga bagamba tebagenda kubanga basaabaza nnyonyi yonna. Ndowooza abapilots abakunukkiriza mu 9 bonna basazeewo okubanga basuulawo ennyonyi era tebasobodde kubanga batambuza abannakenya ebyenjawulo. Ebifaananyi bingi ebyabaddewo awo ku airport ng'olaba bonna balaga obutali bumativu bwabwe. Oyo omu ku basaabaze
okuva ali mu ggwanga lya Ghana yadde asuubira okuba nga alinnya ennyonyi naye teyasobodde kuba nga agirinnya ennyonyi ya Kenya Airways. Yo Kenya Civil Aviation Authority ya Kenya yavuddeyo n'esaba bannakenya bagisonyiwe nti ejja kuba esobola okuba nga etereza bino ebintu as time progresses. Basobodde okuba nga batereza kubanga olunaku lwaleero ennyonyi zatandise okuba nga ziddamu okuba nga zibunga wali wabweru w'eggwanga mu kibuga ekikulu ekya Kenya ekya Nairobi awali Jomo Kenyatta Airport. So bigenda mu maaso wali Kenya naye nga at least kati abantu bamaze dde okubanga baddamu okubanga bakanya n'emirimu gyabwe. Katusuubire ebizibu ebyabaleetedde okwekalakaasa byatandise okubanga bigonjoolwa mu ggwanga eryo erya Kenya mu kibuga ekikulu ekya Nairobi wali ku Jomo Kenyatta Airport. Nga tuvuddeko kaawo katugendeko wali mu ggwanga erisinga obugagga ku nsi kuno eryo eggwanga erya United States of America. Okulonda okw'aba senators in fact kye bayita midterm elections zatandise okuba nga zigenda mu maaso wali mu kibuga ekikulu ekya mu ggwanga liri erya United States of America. Midterm elections zigenda mu maaso. Zino midterm elections zigenda kulaba nga balonda ba House of Representatives 435 then ne ba governor 36 kwabo ba governor 50 then ne ba senator bagenda kuba balonda 35 ku ba senators abe 10. Midterm elections zino zibeerawo every after 2 years nga akaluka general election aka USA kawedde. That means kati akagwa kali mu 22 that means mu 22 balina okubanga balonda ba senators bano banga balonda midterm elections zino. Ekyenjawulo kukaluluka guno omulundi twalabye nga abaliko ba president ba America ne president yennyini atudde bagezaako okubanga bawenja obululu nga babuwenjeza abantu abalala ba leaders ab'enjawulo. Omwabo twalabye Barack Hussein Obama ng'anoonya akalulu wali mu kibuga ekya Pennsylvania yadde banoonyeza akalulu ka senator. Then n'omwami president yennyini Joe Biden naye yabakanye n'omulimu guno ogw'okubanga banoonyeza Abamerika oba abantu baabwe akalulu mu kalulu kano akagenda mu maaso aka midterm elections. Ne Donald Trump teyalusudde mu muluka kubanga naye yasobodde okubanga agenda mu maaso okubanga anoonyeza akalulu okunoonya obululu obwo mu mbeera egenda mu maaso. Jjukira omusajja ono Donald Trump musajja wa Republican Party era abantu batandise okubanga babiyisaawo nga bagamba omwami ono alabika okubanga agenda kukomawo mu 2024 okubanga yeesimbawo kuba president w'eggwanga lino erya United States. Kino nno tekibangawo kyakoma okubeerawo mu mwaka ndoza gwali gwa 1892 yes president Cleveland we yali akyaliko. Ye president yeka gwe basooka ne bakuba akalulu yakomawo mu kisanja kye ekyokubiri teyasobola kubanga akawangula ate ekisanja kyokusatu wekyali badde ekisanja kye ekyokusatu n'akomawo n'abouncing back nga president w'eggwanga lino erya United States. So Donald Trump alabikira ddala nti guno gwe mugano gwennyini gwagenze maaso okubanga agoberera okubanga naye asobola okudda nga president w'eggwanga lino erya America. Jjukira ekigenda maaso wali mu senate eggwanga emanyi bano abasajja balina enkiiko bbiri eza parliament. Waliwo olukiiko luno olukulu lwe bayita senate n'olukiiko olwa wansi lwe bayita House of Representatives. So this bakitatya eyo parliament enkulu oba parliament enkulu senate gye bayita senate eronde erina ababaka 10. So buli ssaza mu America jjukira amasaza ga America gali 5 buli ssaza lya America lifuna ababaka babiri okubanga bali kulembera. Ekyenjawulo ku House of Representatives oba parliament eno eya wansi nti bafuna ba members of parliament according to the numbers of people in a constituency. Bajita congressional district one tujita constituency. So ekyobola House of Representatives oba parliament eya wansi erimu ababaka 435 banjiko okusinga bano ababaka ba senate. Jjukira senate yo tebafaayo oba essaza liina abantu bameka bo kye baasalawo nti buli ssaza ligenda kubanga lisindika abantu babiri babenga balikiikirira mu senate enkulu. So bwetwogera ssaawa zino nga senate eno erimu ababaka 5 aba Democratic Party DP then ababaka 5 aba Republican Party eyo eya Donald Trump. So most of the times ebeera tie naye omuntu ajja n'amulungula ensonga oba n'amaliriza ensonga mu Senate atera kubeera Vice President ate for now Vice President gwe balina ye Kamala Harris ate nga mukyalo ono wa Democratic Party. So that means nti buli decision ebadde etekingibwa mu Senate ebadde etekingibwa nga most of the times Democratic Party yefunamu
okuddamu kubanga erinayo omubaka yali extra abadde ajja na leaning on the side of the Democratic Party. Kati kino omusajja ono kyayagala okubanga akyusa Donald Trump ng'agamba singa tufuna ababaka abasingako aba Democratic Party mu Senate, that means tugenda kuba making a lot of decisions at the end of the day. So bebigenda maaso akalulu kano kagenda kubanga kalondibwa olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 8 eza November 2022 bagenda kutandika okubanga balonda masaza ag'enjawulo wali mu ggwanga erya United States mu kye bayise midterm elections, balabe oba abasajja bano banaafuna numbers ez'enjawulo mu Senate aba Republican Party oba Democratic Party nasigala ng'ebaliisa enkuuli. Juke Democratic Party kye kibiina ekibadde kikyakulembeddeko mu America wano, because ndowooza nzijukira wali mu 2020 tufunye Democratic Party Joe Biden, twalina Donald Trump mu kisanja ekiwedde ekya 2016, then before that waliwo Barack Hussein Obama 2012 ndowooza. So Democratic Party badde egezaako okubanga eriisa enkuuli wali mu ggwanga erya America. Era nga tukyali mu ggwanga lino erya America lyennyini, katugendeko mu kibuga San Francisco wali mu ssaza erya California wali headquarters za omukutu guno ogwa Twitter ng'eyita mu CEO waayo omupya omujja agenda okubanga afuna nno sente nkumuliitu obuwumbi 54 Elon Musk agenda okubanga afuna buli mwezi nga CEO wa Twitter. Naye nga tetunayogera ku nsonga eyo, katwogere ku kye yakoze ekyaja bu wiiki ewedde. Yasindikiza email ng'agoba abantu abakunukkiriza mu 14 abakozi ba Twitter. Omwami ono ng'ayita mu email yasobodde okubanga abagoba nga bakakasa nti mwana temukyalina mulimu wano ku Twitter. Abantu abasinga bayogedde ebintu ebyenjawulo nga balaga obutali bumativu bwabwe. Abazungu abadde bakolera Twitter okumala obudde bungi ensangi zino nga bamaze emyaka n'emyaka badde bakolera Twitter, naye babagobye bugobi ng'ate omusajja ono abagobera ku mukutu gino gimukwanira wala oba gy'osobola okuyita electric mail oba email. So omwami ono yabasindikidde message n'abagamba ekiriwo temugenda kubanga mujja temutawaana kubanga mujja kukola, because tusobodde okubanga tubawummuzaamu kampuni mpya eyina obukulembeze bupya. So CEO mujja Elon Musk, omusajja asinga obugagga mu nsi muno, sina mu ggwanga, mu nsi muno mwennyini. Omusajja oyo yasobodde okubanga agoba abakozi abakunukkiriza mu 14 ate nga si yasoose. Emikutu egy'enjawulo nagyo gyabakanye n'okubanga gigoba abantu ab'enjawulo, naddala abantu abali mu tech industry oba mu gino zibayita tech industry, ndowooza ebintu ebya technology. Bangi nnyo abasazeewo okubanga bagoba abantu. Ne Google eyo recently yalayinze off some employees, then neggwanga lino n'omukutu guno ogwa Amazon nagwo gwasobodde okubanga gulayinga off bawakazi ab'enjawulo abakolera omukutu ogwo. So Twitter nayo yegasse kwabo abayongedde okubanga bakendeeza. That means ekizibu kya emirimu tekiri wano ka mu Uganda, that means neyo mu US abasajja babakanya n'okunoonya emirimu eginaasobola okubanga gibayamba okufuna ekigulira magala eddiba. Ye Elon Musk bw'atyo bw'akoze abantu 14 tebakyalina mirimu wali ku mukutu ogugwo omujja gwe bayita Twitter. Ndowooza tuveeko kaawo tugendeko mu ggwanga erya Iran. Eggwanga erya Iran lino libaddemu protests ez'enjawulo, abantu nga bawakanya ebigenda mu maaso mu gavumenti yaabwe. Mu bye bawakanya ebisinga mwe muli ekyokubanga waliwo omukyala bamuyita Masa Amini, myaka 22, yakwatibwa poliisi y'eggwanga lino erya Iran n'atwalibwa mu kaduukulu. We yamala otwalibwa mu kaduukulu eyo baamusanga afudde. So bino ebyaliwo bamukwata bagamba nti yali tayambadde ka veil oba akantu k'okumutwe akasobola okubanga kabika ku nviiri ze. Jjukira abasiraamu bano tebakkiriza muntu kubanga otambula ng'omutwe gwo guli awo guli nagalaale nga tewali kweweebiseeko. So mu mbeera eya Iran etteeka lino libaddewo okumala ebbanga lingi nga tebakkiriza bakyala kubanga batambula publicly obanga otambula mu institution eziri public nga totadde ka veil ku mutwe. Because of that bakwata omukyalo ono Masa Amini emyaka 22 ne bamusiba. We bamusiba yafiira mu nkomyo ya poliisi. Okuva olunaku olwo omukyalo ono lwe yafa twalaba akavuyo nga kagenda mu maaso mu ggwanga lino. Okuva olwo abantu badde beekalakaasa nga beeyiwa ku street. Nno ekyewuunyisa mu kwekalakaasa kuno abaakulembeddemu okwekalakaasa bakyala
abakyala be bakulembeddemu okubanga beekalakaasa okulaga obutali bumativu waabwe n'etteeka lino libagamba nti etteeka lino liri barbaric, outdated, era tebasobola kubanga balikkiririza mbagamba omirembe gyakyuse kati basaba president aliko alekulire mu bye basabye ebirala si ye president yekka jjukira lino eggwanga lifugwa gwe bayita supreme leader ye yaba supreme leader abeera nga yoyo omukulembeze asinga okuba nga ategeera obusiraamu bo bamukazaako ne bamuyita supreme leader. Supreme leader ono talondebwa normally ajja then waliwo akakiiko kakola nako ke kamu approvinga naye era ekintu akisuulawo ng'amaze kuba nga awummula. So abasajja abantu bano bali mu kwekalakaasa mu ggwanga erya Iran bagambye baagala ne supreme leader Khamenei asobole okuba nga naye alekulira obuyinza bw'eggwanga lino erya Iran. Balaze obutali mumativu waabwe n'abakyala be bakulemberamu akwekalakaasa kuno naye wetwogereranga n'abaami basobodde okuba nga babeegattako. So bebe bigenda maaso mu ggwanga erya Iran okwekalakasa kugenda mu maaso naye nga poliisi wiki ewedde eyo ku lunaku olw'omukaaga bagamba tebaagala kulaba mwekalakasi yenna ku street we banaamusangako bagenda sigala nga bakozesa amaanyi agasukise oba extreme force okuba nga bagumbulula abeekalakasi bano naye kirabika baali bafuuyira ndiga mulere era abeekalakasi baaganye okuba nga basuulawo ebikola wetwogera bakyali mu kwekalakaasa mu ggwanga eryo lyennyini erya Iran. So abantu abakafiira mu kwekalakaasa kuno nno bawerako naye gye bakoma okufa nabo gye bakoma okuba nga badda ku streets okuba nga balaga obutali bumativu bwabwe. Abakyala abasinga bali mu kwekalakaasa nga we bajjako obuwero buno abazi bayita veils bazijjako publicly abamu basazeewo okubanga beesalako enviiri publicly ng'ensi yonna era bajjukira mu ggwanga eryo erya abasajja bano aba Iran tebatera kukkiriza kintu kino ekyokubanga weekalakaasa n'osalako enviiri publicly kintu kiba kiyisaamu nnyo amaaso abasajja abo era bagamba bo tebagenda abakyala bali mu kukola kino bagamba tebagenda kubanga balekeraawo okubanga bakyekola paka nga gavumenti eriko eya omwami supreme leader Khamenei evuddeko oba nga bakyusiza mu lino etteeka eri kugira abakyala okubanga abeesiba obuwero ku mitwe gyabwe naddala nga bali mu public places. So aba Iran bo bagamba tebagenda kukkiriza mu kino ekigenda mu maaso. Nga tuvuddeko kaawo atukomeko wano mu ggwanga erya ndoza ku continent ya Africa mu ggwanga lino erya Burundi. Twogera nga Uhuru Kenyatta yabakanye dda n'okubanga agezaako okutabaganya enjuyi ez'enjawulo ezitakwatagana naddala wano mu East Africa. Yasookedde wali mu ggwanga erya Ethiopia twamulabye nga agezaako okubanga mediating talks naddala wakati w'abatigri bano abalwana ne gavumenti enkulu eya Ethiopia. Basayininze ne peace agreement by the way abatakimanyi sawa zino mu Ethiopia waliyo kye bayita ceasefire tewagenda kubanga baddamu okubanga balwanagana for now. So president ono oba yaliko president era once a president you're always a president yaliko president w'eggwanga lino erya Kenya okumala emyaka gye 10 bweddu yabakanye n'okubanga atabaganya enjuyi ez'enjawulo naddala ezitali mu kukwatagana wano mu East Africa. Yatandikidde mbagambe mu Ethiopia basayinize peace treaty babadde wali mu kibuga ekya Pretoria mu ggwanga erya South Africa we yabadde yakaveeyo na crossinga over wano mu Burundi abaneiba baffe wano kumpi n'eggwanga erya Rwanda nawo ng'agezaako kubanga atabaganya ensonga naddala eziri wakati waabo abali mu kwawukana naddala mu Burundi. Ndoza Burundi erina roots balina ekizibu Burundi ne Rwanda, then there are some internal conflicts of Burundi, then tulina ne conflicts endala eziri mu DRC Congo. So President Uhuru Muigai Kenyatta, son of Jomo Kenyatta, ayongedde okubanga alaga abantu abali bamuzala wano no president ono mwana wa Jomo Kenyatta abantu bangi bali bamuzala wa baitha wabatakimanyi abali bagamba Uhuru Kenyatta munywa mwenge akolise ebitamiza bingi talina mulamwa talina gyatwala Kenya naye wotunula achievements omwami ono Uhuru Kenyatta zafunye mu myaka 10 gyabadde president w'eggwanga lino erya Kenya. Achievements nyingi zeeyogerera ate ne kati abalaga nti avudde ne mu ntebe mu mwenge gwe gwanywa omungi gwe mumulangira buli lunaku abalaga nti kati abakanye n'ogwokubanga agatta East African community yoyo nno gwe bayita Uhuru Muigai Kenyatta. Talking point oba learning lesson mu nsonga bwezityo lekera okubanga ozala w'abantu because of their lifestyles or things like that bajja kuswaza someone will actually
shame you in a very, very blunt way. That is Uhuru Kenyatta taking strides that I've not seen any other East African leader take such strides in a while. Abantu betumanyi abadde bagezaako okuleeta peace, ate baleeta peace with violence. President Museveni aleeta peace wali mu Somalia naye ng'atuteyo amagye galwanyise abali eyo. So ndowooza mulaba most of these things ebibadde bigenda mu maaso. Naye Uhuru Kenyatta taking a new twist wetwogereranga kati agezaako okubanga abakanya n'eddimu eddene nnyo ery'okubanga agata East African community. Nga tukyali mu buufu obwo bwennyini, Kenya ye yasindisa amagye yakulembeddemu amagye ga East African community okubanga gasindikibwa wali mu ggwanga erya DRC Congo okubanga gakomyawo sanity obanga gakendeeza ku insecurity eri mu ggwanga eryo. Twogera nga insecurity y'amaanyi mu ggwanga erya DRC, abalwanaganyi bangi, waliyo ADF, waliyo M23, waliyo ba Interahamwe, amagye agalwana mangi mu ggwanga lino erya DRC Congo. So twogera nga amagye ga East African community nga gakulembeddwamu Abannakenya ge gayingidde eggwanga lino erya Congo. Kinaatekinga kigenda kugenda kitya because twogera nga kati amagye ag'enjawulo gali mu ggwanga eryo. Mulimu amagye ga Uganda, waliyo African Union Forces, waliyo United Nations Forces, wadde bangi abali mu ggwanga erya Kenya erya Congo tebakwatagana na United Nations, gundi amagye ga United Nations agali eyo. Then waliyo amagye kati aga East African community nago gegasseeko, kwegamba bingi nnyo ebigenda mu maaso. Twasembayo okulaba amagye ag'enjawulo nga mangi mu ggwanga lino erya DRC Congo. Ndowooza ekisangani mujjukira 98 okulwanagana okwaliwo naddala wakati wa amagye ga Uganda n'amagye ga Rwanda. Abantu abakunukkiriza mu 1,000 be baafiira mu njege eyo oba mu lutalo olwo lwali kugenda maaso mu ggwanga eryo erya Congo. So wetwogerera nga Congo ebuganye amagye mangi agali omu. Tugenda kuba tukyogerako ne Munna Bigirwa Moses wanaaba neegaseeko wano ku Mighty Drive olunaku luno olwaleero. Tugenda okuba nga tuyimya ensonga paka ssaawa 3 ez'okumakya. Ziri 28 ze zaakayita ku ssaawa ey'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza. Tusuubira omwami Munna Moses Bigirwa era wanaaba atuuse ajja kubanga atwegattako wano ku Mighty Drive show. Naye wanaaba tannaba nkisigala nkyabawa amawulire agagenda maaso mu ggwanga. Katukomewo wano e Uganda, tusooke twogere ku mawulire ag'ennaku agabadde gagenda maaso mu ggwanga. Twogera tetulina mawulire malungi gali awo. Abapoliisi ab'enjawulo badde balumbibwa ku police stations oba police posts ez'enjawulo naddala mu ebyo ebibuga ebyesudde capital city Luweero. Twalabye nga abagajambula gye bali nga baraiding eyo Busiika police station. Amasasi gaali mangi wiiki ewedde. Abapoliisi ndowooza babiri baafiira mu njege eyo, abalala ne bavaawo n'obuvune ate nga n'emmundu zaabwe zibbiddwa. Guno si gwe gusoose era wiiki eno ndowooza mu weeks 2 police stations nga 3 oba 4 zibadde raided nga abapoliisi battibwa nga ne poliisi zaabwe zibbibwa n'emmundu zaabwe zibbibwa. Si police stations zokka ze zibadde zirumbibwa naye twalabye nga ne buno busakos kwegamba buli wamu awali omuntu akutte emmundu. Abasajja bano badde balumbawo nga batta nga tebalina kyakye babba, tebabba yadde ne ssente, tebakutwala kintu kyonna okuggyako batwala mmundu. Kino kitegeeza ki eri bannayuganda? Abatwala zino emmundu bazitwalawa, bagenda kuzikozesa ki? Bantu bangi abeesirikidde beefuula abatategeera kigenda mu maaso mu ggwanga. Naye n'ebijambya by'e Masaka we bityo byatandika mpola mpola. Abantu kasita bayingira 27 nga bonna battiddwa ne tulyoka tulaba nga ate waliwo ekizzeeko ekirala. Kati kyekimu ye trend yemu eri mu kugenda mu maaso mu ggwanga. Amamundu gabbibwa ate we gamala okubbibwa tetumanyi kye bagakozesa, tetumanyi kye bagatwala, naye nga go amamundu gaba gabuliddwa gaba gabuze, gaba gagenze. Kwe noonoonye kyonna ky'onoonya oyinza okubanga tokifuna. So that is what is going on mu ggwanga lya Uganda. Naye nga poliisi yo yasazeewo okubanga yeetegula kino kibambulira by closing some police posts. So etwegera nga police posts ez'enjawulo zitandise okubanga zisibibwa nga bagamba tebagenda kubanga beeteekera. Poliisi teyeeteekera, kati bagenda kubanga batambulira mu bibinja nga ate bagezaako okubanga balwanyisa buno obumenyi bw'amateeka obukutta ejjembe mu ggwanga we twogerera essaawa zino. Ye President Museveni
yavuddeyo n'akakasa bannayuganda tebagenda kubanga bazzibwa mu muggalo. There is not going to be any other lockdown. Tebagenda kubanga baggalawo ggwanga according to President Yoweri Kaguta Habulwa Museveni. Tebagenda kuggalawo eggwanga because of Ebola, naye nga Ebola cases zo zeeyongedde mu ggwanga naddala mu district ziri ez'e Kasanda ne Muwende. Era ne President mu ngeri yayongezaayo omuggalo oguli mu districts zino ebbiri. Twogerera nga omuggalo bagwongeddeyo wiiki endala 3 okubanga balaba embeera ya Ebola mu ggwanga eri etya. Wenaaba ekendeddeko maaso eyo tomanya osanga banaasobola okubanga bakendeeza oba nga bajjawo guno omuggalo. Naye for now omuggalo gukyagenda mu maaso mu district y'e Kasanda ne districts zino eza Mubende. Era n'abantu abalina Ebola beeyongera okubanga abamu bawona. Unfortunately waliyo n'abamu abadde bafiira mu njege eno. Jjukira Ebola ono atambula mu mbeera nnyingi naye most especially atambula through body contact. Kati gwokwata ku muntu alwadde Ebola oba bw'oyambala ku lugoye lwe oba weweegatta naye oba omubeera just kubeera ne physical body contact n'omuntu alina Ebola olina chances nnyingi okubanga naawe kana akalwadde okafuna. Ate Ebola ye muzibu nnyo because attira mu budde obwawo obutono ennyo 2-3 days oba wagenze dda. Ate nga fatality rate y'abaana ya kino ekirwadde eky'Ebola yamaanyi nnyo nti ku bantu 1,000 abafuna Ebola abantu 9 bafa. That is how bad condition Ebola is. Ebola eno bagiyita Ebola hemorrhagic fever nti ofuna omusujja naye ng'omusujja guno gukuleetera okuba nga ofulumya omusaayi entakera buli ssaawa nga guyita mu bitundu ebyenjawulo eby'omubiri. Maaso, amatu, akamwa, buli kimu kwegamba all the body openings. Ebola onaleetera okuba nga bleeding. Naye waliwo n'otuuka ku extreme abantu batuuka nga batuuyana musaayi. Abalwadde b'Ebola atuuka nga atuuyana butuuyanyi musaayi. So twekuume kino ekirwadde because si kyangu nnyo era ne mu ggwanga muno mwekiri ekyewuunyisa mu Africa wetwogera kiri mu Uganda yokka. So tubeere beegendereza nnyo because Ebola is not a joking subject as some people would like to say. Mugwanga era ababoda bongedde okubanga beeriisa enkuuli okubanga bebakulembeddemu accidents zibeera experienced ku mu makubo ga Uganda. Wetwogera nga poliisi yafulumiza akatambi kengenda okusaba producer ba playing mu kalabe engeri bodaboda ez'enjawulo wezireese accidents oba ezikoze accidents mu mwezi guno oguwedde gukka. Abantu abakunukiriza mu 1,200 be bafiira mu njega zino mu accidents zino eza bodaboda. Era poliisi yeeyongera okubanga esaba abantu mwekuume nnyo naddala mu abavuzi ba bodaboda. Leka tuvuge bodaboda nga tuli beegendereza nnyo because kiragiddwa nnyo nti abasajja bano aba bodaboda si beegendereza, bakola kyonna kye baagala oba balina engeri gye bavugamu etali nnuŋŋamu. So poliisi yasazeewo okubanga abamu batraininga naye wetwogera nga wiiki eno weetandikidde bagenda kweyongera okubanga bakwata ababodaboda abatalina bisaanyizo. So gwe wa bodaboda nga tolina driving permit weetegeke bagenda kubanga bakukwata obanga ovuze bodaboda nga toyina bisaanyizo okukkiriza kubeera ku nguudo. Because of this ababodaboda bangi bafiiridde mu accidents embi ennyo. So zezo zimu ku accidents ze muli kulaba ababodaboda ze bajjanga bodaboda oba bannaye tulina kiki bodaboda mu ggwanga lino beebo nno accident nyingi nnyo abantu ndooza 1,200 be bafiiridde mu njega zino eza bodaboda accidents just omwezi oguwedde. Abantu abasukka mu 1,200 enamba ebeera ya waggulu nnyo okubanga bonna abavudde bodaboda. Ate nga bodaboda zizo yosa olaba wa boda nga buli wamu ayagala kuyitawo yalowooza asobola okubanga akola ki ng'ayitawo naye nga sometimes oba tukisobola kubanga weewaganya. Zezo accidents ez'enjawulo ezibadde ku street z'e Kampala ne mu ggwanga wano erya Uganda ezakwatiddwa by the on camera because accidents nyingi mu ggwanga lino ezibaawo nga ne kamera tebazitaddeeko yadde n'emu naye kati olaba zino zasobodde okubanga ziteekebwa ku kamera. Ezo zokka ze zaakwatiddwa kati ezitakwatiddwa nazo nnyingi. Abantu 1,200 mbagambye be bafiiridde ku bodaboda ndowooza omwezi ogwo oguwedde. So tubeere beegendereza, beera mwegendereza nnyo osobole okubanga owona kino ekibambulira
era nga tukyali mu ggwanga PLE etandika bagenda zitandika ndowooza olunaku lwaleero. Yes, today aba candidates bagenda kutandika primary leaving examinations zaabwe, oba abaana ba P7 bagenda kubanga batandika PLE waabwe olunaku luno olwaleero. Wetwogereranga bo abaana ba P7 bagenda tandika n'ekigezo ekya briefing kya lunaku luno olwaleero, enkya batandike papers zennyini. So gwalina omwana yenna ng'ali mu P7 sobola okubanga omukubira kasimu muweerezeeko ku ekintu kyonna, muweerezeeyo kasente ka pocket money omugambe genda oyite osome bulungi osobole okubanga omaliriza PLE. Eyo PLE igenda mu maaso, ebibuuzo bigenda mu maaso mu ggwanga we twogerera. Mawulire amalala era nga tukyali wano mu ggwanga lya Uganda, mawulire nno mangi agali mu ggwanga. Abaana ba netball cranes katuboogereko. Aba netball cranes abo nno be bawala ba representinga Uganda mu muzannyo guno ogw'okubaka. Ate abaana bano nno bali mu World Cup oba babadde mu World Cup twogerera. Basobodde okubanga bakuba eggwanga erisinga amaanyi mu nsi yonna, oba the world's leading netball players. Australia, Uganda yasobodde okubanga emukuba mu World Cup ezigenda mu maaso, naye unfortunately naffe twamukubye Australia ate namba 4 South Africa najja n'atukuba obugobandoza bwabadde oba 3-2-27 batusinzeko obugobandoza bwabadde 5. Abakyala bano abazanya netball era abaana bano aba netball bayongedde okubanga balumya banna Uganda oba ensi eyo nga balaga amazina ge balina okuva wano mu Uganda. Omanyi Ugandans twagala dancing, we like to dance a lot. So abazanyi ba netball cranes abo basobodde okubanga abanyeenya ku galiba enjole nga bazinirako abantu wali mu World Cup. Omuzannyo guno we guli mu kugenda mu maaso. Producer abasobola okubalaga ka video ako olaba abaana nga banyeenya ku galiba enjole, abaana bano aba netball cranes mu ggwanga lino erya Uganda. Producer osobola okunyamba oba okayina ka video ako osobola okubanga okateerayo abalabi baffe ne balaba ku baana ba netball cranes abo badde bongera okubanga abanyeenya ku galiba enjole. Naye kaba tekaliiwo ndooza katweyongereyokko ne mawulire amalala. Waliyo ba volunteers abali mu kuyamba bannayuganda bagamba abantu bali abali mu Mountain Elgon region, Bududa region, mugimanye engeri landslides wezitera okujja ne zita abantu ab'enjawulo. So bo babakanye n'omulimu oba eddimu eryokubanga basimba emiti wano ku slopes of Mount Elgon okubanga bareducinga ku kye bayita soil erosion oba omanyi ezo zi landslides ezitera okubeera wano ku those slopes of Mountain Elgon. Abantu abasinga batera nnyo okufiira mu njege ettaka we libumbulukuka okuva waggulu ne liyiika ne litta abantu ab'enjawulo. So bo balowooza nti we banaaba bongera okulima emiti bajja kubanga beeyamba ekibambulira kino. Ndowooza era katumalirize ne Parliament yayisizza 1.7 trillion eza Minister wa Finance Matia Kaseija. So bakkiriza okubanga tuddamu okwewola trillion emu 1.7 trillion kabandoza trillion kamu mu buwumbi 7 1.7 trillion. Yes, zezo toyongedde okubanga tuli mu kwewola, eggwanga ligenda mu kwewola. Ndoza kati oba ndoza the entire loan gundi yaferinga kati tezibeera 46 trillion because tuwadde tubanjibwa obuwumbi 45 tuwadde oziwa $1 billion, that means zibeera trillion wano mu shillings. So tuba tuwanjibwa 45 billion kati wetwongerako 1.7 trillion, that means tuli kati mu 47 billion mu mbeera eyo. Ndowooza kati kyekyo ekigenda mu maaso okwewola kufuusa okwewola. Matia Kaseija yagenda wali ne budget ye mu Parliament era Parliament nayo ne approvinga mu mbeera eyo. Ndowooza katumalirize finally n'ebyemizannyo. Lunaku lw'eggulo Arsenal yakubye ttiimu eno eya Chelsea yadde goal emu ku bwereere mu aba Man U. Tubalamusizaako. Aston Villa yasobodde okubanga ebakuba goals 3-1 n'emu gye baateebye yabadde on goal nga era Aston Villa yegyeteebye kwegamba babakubye goal ndowooza 4 ku bwereere. Ng'ega mawulire ge tubadde nako Gerard Piqué kamalize era neyo story
yasobodde okubanga nnyika omupiira. Omusambi ono yali mu ttiimu eri ya Barcelona. Gerard Piqué yasobodde okubanga agonyoka ku myaka 35. Teri kikopo kyatawangudde Gerard Piqué, tekiriyo mu bikopo bya kompiitinzeemu. Gerard Piqué buli kikopo akiwangudde. That is a complete player. Yawangula World Cup mu 2010 ne Spain, yawangula Euros mu 2008 ne mu 2012 n'aziddamu, yawangula UEFA Champions League ne Barcelona mirundi ndoozi 4, awangudde Premier League ne Manchester United yagiwangulako, awangudde La Liga ndooza nga 10, awangudde Copa del Rey. Buli kikopo omwami ono kyasambyemu Gerard Piqué bawa Shakira wadde bagenda kwawukana. Ebikopo byonna ssebo omusajja ono abiwangudde. He is a champion. Ku myaka 35 annyuka omupiira. Katumwagalize ebirungi byonna byasobola okuba nga afuna wali mu nsi muno. Yes, in this world. Ne protests ziri wali mu Brazil z'amaanyi, nja kuba nzoogerako olunaku lw'enkya. Ne plane crash yabaddewo mu Tanzania. Abantu 19 be bafiiridde mu plane crash eno. Ennyonyi ya Tanzania yagudde mu Lake Victoria. Abantu 19 be bafiiridde mu njege endooza. May their soul rest in eternal peace. Nze Edgar Matthew Karuhanga katumulemu tukomewo ne Munna Moses Bigirwa. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and our studios. I am Edgar Matthew Karuhanga and Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Buterevu ziri ana musanvu ze zakayita ku ssaawa emu, that means tubulayo dakika 13 tuyingire essaawa yaffe ey'okubiri wano ku program The Mighty Drive. Nze Edgar Matthew Karuhanga mukulike eyo mu mawulire ago agafa wano mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Bweyagala okutusindika message osobola ogisindika through our social media platforms at Digitalk TV, Facebook at The Alternative Uganda on Facebook, at The Alternative Uganda on Twitter, where tuli osobola okuba nga otunoonya ne tusobola okuba nga tusoma messages wano. Njajja no Bigirwa neegasseeko oba olina ekibuuzo kye, feel free okuba nga naawe weegatta ku conversation eno. Jeno tukwaniriza nnyo ssebo. Nange senso okubasanga nga bwe nabaleka luli Monday eyita mwebale nnyo mwebale ddala okuweereza eggwanga. Amiina. Era nsaba batuwuliriza batusonyiwe suddemu eddakiika nga 17 mutusonyiire ddala ebizibu ebyagaana wanyindo okweggala nange bye bintataaganyiza naye nga nkomyewo tutandikire bwe twakoma last week. Anjala okwebaza NUP fraternity nga tukulembeddwa pulezidenti waffe mukulika eyo eiganga gye twabadde nga tugezaako recruiting our new players naddala okuva mu national resistance movement kubanga gye tulina okusosingira ddala because tosobola kuweekendinga mulabewo nga tomulekedde numbers gy'alina olina omusalako kuba naffe abeereeyo ovuga n'abyambaza apareti n'agamba baabano basaze so naffe twaliveining ba members kumpi 13 nga bakulembeddwa Honorable Kaluya, mu Kigulu South n'olwensonga eyo mukulika eyo mwebale nnyo mwebale ddala olutalo lukyagenda mu maaso era naye nammwe baba bakuddemu amapeesa mangi ndowooza its even nammwe okubanga mulina bemukulayo ebyobufuzi ebyekitegeevu omuntu asobola okukola normal transfer ana nomusakamusite omuntu asobola okuva mweno kampu n'agenda mweri kubanga politics interest actually personal interest omuntu kyayagala kyakkiririzaamu kati nze wendabanga mu kampu yo interest zange tezikyavuga nga nze nkuwaka ng'ogenda awalala ideology gyokkiririzaamu weeri. But wano mu Uganda Mwai Museveni ebintu yali yabyonoona nga yabiiza mu transaction, money transaction. Era kyembadde ngenda n'okuddako ekyo nti akasente ko mukayina kwavuganya nabo balina ssente. Abantu tebakyukira ku birowoozo, bakyukira ku majja. Yes, bakyukira ku mbeera ebeeriwo. So naye ffe tukola omulimu genuine. Nze nga secretary for mobilization owa Eastern Uganda ndi mumativu anti omulimu tukola era tugenda kweyongera okukola era njagala okubategeeza nti wetunaatuukira mu mwezi gw'okutaano 2023 Busoga ejja kuba nga tekyalinnyikamu. Kati ndooza terinyikamu. Kati ndooza mwina like 70%. Museveni kye yakola yasooka n'alondayo abo baminisita basatu nga bakazi kubanga akimanyi nti Busoga eri dominated by women, abakyala bangi okusinga abaami. N'awaayo baminisita bakabinet minisita basatu nga bakyala. N'atakoma ku ekyo n'akwata abavubuka 40 in response ku kalulu ke twavaamu kubanga twakamukuba district 11 twamukubako district 9 okitegedde. Kakati naddira abavubuka 40 n'abawa obwRDC for the first time. Abavubuka 40 ne baapiyaringa ku list y'abaRDC bonna bava Busoga. Na of course byonna ng'agezaako okuzza emyoyo gy'abantu ng'agamba Abasoga bange nabakola ki okiwulidde. So takyasobola kuzza Busoga ne bwe yagenzeyo juzi alina kaseti logic yazimba emayuga eyo bwe yagenzeyo juzi yagambye nti obwavu bwensanze buno bwavu awa nga yeewuunya gundi obwavu mwabujjawa buno nga yeewuunya level y'obwavu yasanze mu Busoga. Kati omuntu bw'atyo atali kwegamba atamanyi facts zigenda mu maaso, tamanyi kiri ku ground, ba agent abamutuukako balimba mulimbe bamutwaleko sente
kwegamba takyasobola kuzza Busoga era tugenda kukuba Busoga. I'm telling you. Twagala fulumya buli wa NRM. Si wakanye naye nga temunnakuba Busoga waliwo bintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga geno. Okay. Mwe bigenda mu maaso mulimu ebubbi bw'emmundu nga bazibba ku bapoliisi ku bantu abakuuma tebabba kintu kirala kyonna battalina mmundu nga bagenda n'emmundu. Ng'ovudde ku ekyo eggwanga ligenda kubanga lyewola mulundi omulala 1.7 trillion. Parliament yaziyisizza Matya Kasirye yagamba yagalayo ku ssente. That means tugenda kati kuweza ndooza obuwumbi trillions 47 obuwumbi nga obwa dollar 47 bwe butyo. That means businga ne budget yaffe, the total budget we have as a country. That means netusalawo tugambe guno omwaka twefiiriza tewali kitugenda kukola era wagenda kusigalawo abantu abatalina wagenda sigalawo ebbanja ne basigala nga batubanja. Nga tuvudde ku eyo waliwo survey yakoleddwa ne bakakasa nti Uganda esinga internet costs ezawaggulu mu nsi yonna. In the whole world Uganda has the highest internet cost. Data waffe wa bbeeyi nnyo. Kwegamba ebigenda mu maaso bingi tulaba abazadde abaana bakuba abazadde baabwe babavuma eggwanga lifuuse eggwanga. Njagala tutandikire ku nsonga y'amawundu gano. Inako jeno ebintu bino ebitera okubeerawo weweegendereza gye biggweera nga waliwo be biridde waliwo abayooleddwa. Twalaba waliwo amajambi agaali e Masaka wetwogera kati ndooza MP waffe wano Sewanyana ne Segirinya bakyali mabega wa Mitayimbwa bawezezza omwaka gumu kati bali myezi ndooza gumu n'emyezi 2. Wetwogera nga bawateekako ebijambi ebyo eno gun robbery ekomawa ogiraba egenda wa? Where is this thing going? Kakati gun robbery eyo erimu ensonga 2. Ensonga esooka omanyi bannayuganda tebeetegereza nnyo naye nze nagyekenenyeeza nenjitegeera. 1 bwe bamala okulumba akapoliisi keruweere akebusiika abaserikale 2 bondoga baafudde, emmundu 2 zaatwaliddwa, tewaliwo civilian yakubiddwa, tewaliwo yakwatiddwa in response. Kati activity eyo bwe yawedde ekisooka nga tukyali ku activity eyo ekisooka tewaliwo police station ebeera na mundu 2. Eyo teriyo. Police station etandikira mu mundu 10 because it is a station. Balumba ne buposts. Kati buli buposts obweyo wansi era nabwo tebusobola kuba na mundu 2 kubanga ka post akamu tekasobola kubeerako baserikale 2. Ate mundu zisula mu amula. Okitegedde. Baserikale bavaayo bonna ne bagipanga ne babala amasasi ameka nodde ewuwo kumakya nojja ne bakuwa ekintu kyo nodda ku duty. Kakati toyinza kuŋŋamba nti station yaddiko emundu meka 2. Ziteekwa okubanga bano baatidde otugamba nti zigenze nnyingi ne bagambako 2 zokka eggwanga lireme kusasamala obanga kyabadde kirala. Ekyokubiri kakodyo ka gavumenti eno abamafiya abagijjuddemu okuteekawo activities ezitwala obulamu bw'Abannayuganda nga bo bateekawo cause yakusabirako ssente. Kiddemu ekyo kabadde kakodyo k'abakulu ba gavumenti eno abamafiya okukola activities ezitwala obulamu bw'Abannayuganda basabireko ki ssente eziri legitimate because cause ebe ekoze ki ebaweeri. I have had those assumptions before. Nalinzi oddeko abantu babyogere. Bwe oyagala okumanya ekyo eggulire NTV kan mentioning no dimensioning ntera okulaba amawulire gayo ag'essaawa emwaka wongezi. NTV yakuba eggulire lya poliisi okusaba budget mu parliament ya dakika 10 mu kubakinga activity ebadde Luweero. Genda olaba amawulire ago jaggala bulungi. Edakika 15 nga bali ku ekyo poliisi talina busobozi twasaba dda ssente. Speaker kennyini n'ayogera direct. Yes. N'agamba bannaye poliisi teri equipped
era biki response teyabaddewo in time tebalina 99 yaga bagana kuongeza sente za police okitegedde tubayambe tubayisize sente of course timu yaffe neteekawo objection empitirivu nnyo ne babakuba ne babajja ku flow mu fight ya leadingidwa lead of opposition okay kati eddakiika 15 nze sirabangako okugulira eddakiika 15 sirirabangako ku TV yonna okujjako nga papa yakoze eki yafudde naye amawulire gonna tegasuuka ddaki niwuli bali amaanyi litya no but it's a legitimate cause I'm telling you anti kati goba ogudde mu katebe kaabwe kyekyo kyennyini kyebaagala kwegamba NTV yasoosowaza eggulire lya poliisi obutaba na busobozi B99 bikadde tebalina naye nga ani atakimanyi nti abakungu ba poliisi mu Uganda be basinga obugagga bagagawalira kuki ani atakimanyi nti procurement mu poliisi zagobya n'abantu banji okitegedde omusajja yazimba poliisi ye Nateete nga sente zizimba kiri ekizimbe ky'abakatuliki wali ku Kampala Road ka poliisi ke Nateete kali bilioni kumpi 10 okitegeera so activity yaliwo ey'okubba emundu n'abaserikale okufa yali nfu ate poliisi yafulumiza negamba oli akabinja akapya andi tewabula ate kakati akabinja akapya akabayeekera lindako tewabula because ebyo byonna byonna byakuteesaawo operation that is an operation ate fe abali mu bibiina by'obufuzi bw'oba oli mu office nga tegenda mu field tebaamu kitambula oba oli redundant so they have to create their own operations nga ne public ekkiriza nti zikola ki who are they anti kakati these are the mafias in the government aba controlling resources abayina command because si byaffe okitegedde ani agenda okueffecting that operation of course it is the army and the police that is money ne bazanyira ku bulamu bw'abana Uganda ne bafiirwa obulamu bwabwe kale sasa abapoliisi ababiri aba baakubwa sibeboka polisi zenjawulo zibadde ziri n'ekyokubiri okumanya ne busako nawo bubbibwa amamundu bagabajjako kati nze nkubuulira aba security operative nze nkubuulira kino kikola amawulire because kiri ku institution emanyiddwa buno busakosako tebuyinza kukola amawulire fe yewaffe bumobile money babutwalako esente biki n'omwana bamukuba amasasi nekitakola amawulire ati ekyenjawulo kati batwala sente batwala mundu kati ekyo kyennyini kitegeeza abakikoze balina kibalo kirala kubanga omuyeekera tayinza kulaba mundu na sente n'abirekawo byombi because sente zimuyamba ne mundu emukola ki emuyamba kakati bano tebasobola kutwala busente kubanga bo batagetinze ziri za budget kugambye bamala okuva eruweero basibira mu parliament yeri pattern gye nakugamba nti ono aweereza ono n'aweereza ono gwe wali olabyeko speaker mulamba nga yasaba bannaitu abasajja tubawe sente because naye agenda kwawula agenda kwawula kubanga muraketi mwali tunulira n'abaserikale abaafudde omanyi waliwo ebintu byemubuusa amaaso ate nga bintu bikulu nnyo fena tumanyi nti police eri dominated by Banyankole and some other tribes from western Uganda but bano bondoga be baakubiddwa bondoga be batya bondoga abo bwe batyo abaabo mu northern Uganda so nze nkugula ebintu bikulu tobibuusanga maaso muganda wange okola analysis jene ebintu ebyoli mukwogera nno zibe repercussions nyingi ku bintu I'm telling you first of all you have implicated the speaker in your words ati ye kenyini yakola ki she's part of the mafia na yagenda ati kakati nze namulaba nga she was the advocate. No, she was advocating for peace in the country. Where would you say it? Where ani agati police tayina bikozesebwa police ebikozesebwa byerina gobadde okimanyi nti era bannayi simanyi bannayuganda bamunategeera ebintu ne mutegeera dictatorship ne mafiaism gwokimanyi nti procurement
procurement za kamera okujja mu Uganda abana Uganda bangi abafa including senior police officers. So just procurement of those cameras. Okuteekawo eyo embeera. And it costs a lot. Yes. Tugenda almost mu trillion shillings. Ku ekyo kyokka ekya kamera. But okukilegitimizinga okukireeta mu public domain buli omu akkirize nti twetaaga kamera. Okay? Waliwo emirambo egyalina okukola ki? Okugwa. And that is mafiaism. It's on record buli omu akimanyi okiwulidde. So you want to say there is no legitimate terrorist group or rebel group that they are talking about. Say ato yinzo a terrorist group oyinzo kulumba station inotwale mundu biri. Anti zezo kezi no bebasiza wansi. Tekisoboka oyinzo butaleka signature. Ekintu kitadde ku mafia. Njagala okutegeeza tewaliwo muyekera tewaliwo terrorist ataleka bubaka. Usango ina chazi. Because capacity twale mundu oba wazimba dda oyongereza ko buongereza oyina okuleka obubaka obutiisa tekibanga yo mu bikolwa by'ekiyekera mu bikolwa bya terrorism ne mukola activity nebera successful ngeyo bwe yali ne mutaleka signature tekisoboka. No kakasa this was done. Yes, era tukomawo musaga busazi olwebi baliwo ebyaze after that bituba twogera ko olwebi baliwo ebyasuulidwa naddala ku busiika police station wenyini nga biwooninga nti sebo ffe twakoze kino tukyakima abantu balala. Olwebi ekibaasa tewaliwo akola activity nadda wagikoze okujjako okulekawo abanaakuwa amawulire bayinfomabo abagenda okuyimirira mu bataka ba bulijjo balabe ebigambo kye byogeddwa abukulu bali yakitinze batya kwegamba ebintu module eyo ngolesewo ba civilian bo kusini abagenda okukolera analysis naye sikoma wao mbwate osula bibaluwa tewaliwo muntu atransactingira politics katugambe nti politics kugana level ngazanya bwatyo tekiriyo. So mweye mbeera bana abasajja emizannyo gyabwe nze tosobola kibajjamu kino ekintu okusinzira ku bibaze bakola. Jeno Bigirwa nga bino ebintu obimanyi nnyo. Anti nze nedda mbaddewo mu Uganda. There is a way you know what is coming. You're too good to be true. No. As I'm telling you, mbaddewo. How do you know the semiotics? Omanyi obadde wonna. You know the aftermath. Mbaddewo. Kubanga bana abasajja bakoze eki. For example, Ebola we mubende. Yes, sir. Ebola we mubende. Helicopter ejja ekiro kikubulira n'amawulire tegakimanyi. Efuuyire ebidagala. Helicopter efuuyire ebidagala wansi. Abantu babiconcevinga batandika okulwala. Oli avudde omusaayi mu matu, oli avudde omusaayi mu nnyindo. Ebola nga kiranda. Kigendererwa ki kwewola sente. Pandemic. Kyovolaba kati gwe tolabanga emiliyoni 463 eza dola zezasibira ku floor ya parliament. Nga bazungu bamaze okumeeza Ebola. Tugenda n'okujja ku sente z'Ebola. Olwene sente ezigenda amaaso abantu bazeewakana bambaka matwaba abalala bazeewakana. Okitegedde. Ebola kubanga toyinza kugamba katusooke tukola analysis Ebola ava ku ki? Ava ku bukyafu. Okiwulidde? Tewaliiwo maka gabeera makyafu mu biseera by'omusana. Ng'omusana gwaka. Nze sikirabangako. Oba ali okirabye ng'oleeta bwino wano tewaliiwo maka gabeera ddate ng'omusana gukola ki? Niyo baba baavu batya. Because tewaliiwo bintu bisobola kuvaamu buwuka busobola balwaza ku eyo level. Okay? Naye Ebola najja mu musana wakati. Anti oli ogenzo manyi waliwo abantu abali enkima olidde enkima yo nogirire mubende. Anti nojje mubende ovudde Congo abantu awalala. Tekisoboka. So bana abasajja kyenjagala okutegeeza
tewali ali safe oba onoyogera oba toyogere oba nabirekera babigirwa abafagana nabyo buli muntu ajja kukirozaako buli muntu ajja kukirozaako kubanga mafialism ebeerawo ku musaayi gw'abantu jeno kino tekigenda kulya aninze tekigenda kulya NUP kakati where is this playing out and eyo ye fact eyokubiri kuba nakugambye kirimu ensonga mmeka bbiri ensonga eyokubiri ensonga esoose tugambye ya sente yes waliwo abagala bamafia abafunamu yes buli butabanguko obugenda maaso buli mbeera wate ba gavumenti bennyini wali abantu abafunamu yes era bo basubmitinze budget zaabwe okugezaako okulwanyisa ekintu ekyo. It is this mafia that people have talked about nti bebagagga balina extremely kakati gwe tunuulira milioni bina nkaaga mumeka bina nkaaga mu ssatu zibasubmitinze nga baagala okwewola mu Stanbic Bank okiwulidde ezo sente goloza zigenda mu mikono gy'abaani zezo apartment z'olaba ez'amaanyi zezo shopping mall z'olaba ez'amaanyi ngezimu ziringa ezitalina na ku pulaani nogamba ono sente zizadde zimutawanye enzimba gye yazimbye ng'olabira ddala apapye azifu mubbi alinga ettaka sirirye nga azimbye ekibokisi ate nga yabadde ne tayimu ye ezo zonna sente za corruption sente zonna za procurement ezo sente zonna zezino zibayisa ku flow ya parliament nze sirabangako oggulire lya ddakiika 15 tekibangayo nasoose kiraba ku luno nga bamaze kutta abantu luweero naye abantu okufa its reason for kakati okugenda ku kiri tugende ku nsonga y'okubiri so it's also a political move era Mwai Museveni aze agikozesa nnyo nga bateekayo embeera eraga nga waliwo ekitagenda mu maaso bulungi mu ggwanga okusobola okuimplicatinga other opposition actors okay the case in point nti ebijambiya bwe byali e Masaka twagenda okumaliriza nga baganda baffe bakoze eki bakwatiddwa buli muntu bamanyi nti bajega kankozesa ekigambo ekyo kubanga bantu bange bajega tebalina capacity ta muntu sewanya na alani mumanyi 85% kuba sijja kuga nti 100% mumanyi 85% kitegeeza mumanyi Segirinya Muhammad bonna abo ba student bange okiwulidde tebalina busobozi wadde eddakiika n'emu kuteeka oba ku financinga oba kubeera direct implicated oba okupulaninga oba okutula mu lukiiko lwonna olukuba pulaani ey'okutta omuntu tebalina busobozi naye bali munda olowooza lwaki bakwata abo babiri lwaki tebakiteeka ku Munna Bigirwa no omanyi assumptions endala zajja nnyingi nga bumanyi abantu baffe beeyogeza bala bagamba balya sente za jjajja ne batamukolera kyayagala ekyo ne kibeeraawo kubanga jjajja amaze ebbanga eddene nga atambuza omukono gwaki gw'esente naye tusooka kwebuuza jjajja waaba yabawa sente yabawa ku mission ki kubanga nze siraba busobozi bwabwe mu NUP kyebasobola ku influencinga tewali yabawa ku ddiiru ki kutta Kyagulanyi kiki okitegeera ekyokubiri assumption endala eyajja nti bakola ki baliko mu meeting ne mukulu Kiyingi Dr. Agre Kiyingi nti yabawako akasente era Segirinya kikasente akalinga kamupushinga activities yakolanga eziri abunomo okusinzira ku level y'omubaka wa parliament. He was too good to be true. He was building hospitals, he was doing everything. He was all over the place. Kati nga balina ng'ekyo tekisobola bakwasa direct ne wabaawo ensonga nga gavumenti erina okuteekawo embeera yonna esobola okubakwasa. Embeera eyo yatwala obulamu bwaki bw'abantu. Ekyo yes mu bintu ebyo okitegeera naye nga batagetinga ki kufuna nsonga eri kwegamba mu abasibe mba mumanye ekituufu naye nga temusobola nakyo. Insecurity egenda maaso mu ggwanga ogijje ku bano abantu bali mugamba ababba amamundu. We are thinking it's a mafia move. Yeah, it is done by government officials. There is no doubt about that. Because if abali eno mu civilian life
okay tewali waina budde bu planning kutema munne ekijambia kubanga ate omwetaaga akupushingireko struggle okiwulidde tekiriwo litakulimba olitakulimba game yaabwe kati kankubuulire Kayihura we yali akyalinga IGP nga tumukunde ne minister wa security okimanyi nti emirambo gyaberanga entebe buli lunaku twagira wako ejabakyala gyo nti omulambo gubamuse ne bamusulana kumpi ne ku mulyango gwa State House bamuse lutalo lw'abajeno bajeno ebaba balwana abatonotono bebakola ki bebafa. What do you mean lutalo lw'abajeno? Ati jeno Kayihura nga lwanagana ne jenani tumukunde jukira bonna beruwero okibulidde ate oli tumukunde yali senior than Kayihura eruwero so yamuyitako mu byaranka biki ebyo byonanga mu ebiri kati ne business ya jajja okukonaganya naye kolera abantu be buli omu nalowooza nti yaliko n'abanga atambuza ekikye so eno Uganda muganda wange era ffe abagenda okuddamu okugikwata nga jajja avuddeko tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi okubalansinga powers okumalamu mafiarism eyo okumalamu emputu bakozi ba government banantagambwako okutereza system ya public service nga bweyina okutambula okay lutalo lw'amaanyi nnyonyo toyinza tuzanyirako naye mafiarism munagimalawo eno gye tuwulira esobola okuggwa kasita president yakuba ekirayiro nga mafiarism eba egenze kasita president yakuba ekirayiro Kyagulanyi Ssentamu ebisigadde temuli. What do you mean by that? I'm telling you. Ebisigadde temuli. Ebisigadde temuli. Era ffe tujja bawa notice. Kati nze nga ndi wali oba ndi minister wa internal affairs ng'oleeta stories sijui ndi mutabanyi w'otafiire. Kuba wemba wadde notice nti mukomye we mundu mwenna abazirina. Mbawadde emyezi 3 buli omu alipotinge ku police station yemuli okumpi. Mukomye we mundu. Bwe zibalema nga gambu tuziteeka mu malikupu tusiba obuguwa nga tujja tuzinoonya nyumba ku nyumba. Munna Moses Bigirwa okuva wali mu kibiina ekikulu kukuba kirayiro platform omusajja Eastern Mobilizer Eastern Region yonna omwami ono Munna Bigirwa Moses yakulemberamu embeera eyo osobola okutwegattako wano asindika message yo through the comment section ndaba messages zino waliwo ezirimu mpola tumusime Edson kwali agamba ali mukulabira Juba, South Sudan. Then tumuyimbise Jeremiah kwali Fortunate Empire, thank you so much for watching. Rogers nayo kwali where is the messages amwe tubenga tuzisoma toze mu kibuzo kyange nno nga tumaliza ensonga eno kino kiraba kiggukawa kino kirimu ebintu wanze ndaba kinawe kigguka biri byenkugambye kino mbadde sinakimaliriza bulungi nti basobola balina obusobozi neera okuimplicatinga some opposition actors fabali mu civil politics ne bakuzza mu ebyo obwo busobozi nabo babukola ki babulina era njagadde okutegeeza eggwanga nti temukirizayo propaganda w'abasajja bano bonna w'abasajja bano nga bazze ku kamera titukutte mwami gundi yabadde mabega w'okubba emundu tebiriyo business yaabwe pure yaabwe be balina okugikola ki ogibalansinga nawuliddeko ku bantu ababungeesa ebigambo kankuyite kubungeesa kwa sibikakasa nga boogera bali mu kwogera ku Jakana bagamba why does this happen after Jakana's death nga ne autopsy ya Jakana tennafuluma ate poliisi ezeetoolodde awo wennyini eruweere waabwe era that is the time they get attacked and things like that. There is a link between Jakana. Kino tekirimu tekina kakwate konna n'okufa kwa Jakana. Okufa kwa Jakana yali azanya civil politics ow'omuzindaalo. Message ye bo bagamba yalinka ng'ebakosa ne bamukiriyalinga. Babo bakiyita putting you out of action. By the way, that's the sanitizing instead of just saying yes, we killed this yes. one, we put him out of action. Out of action. Naye ng'ofudde ogiwulidde kwegamba n'abasajja bazibu nnyo era ffe mutusaasire
otuze tukubagana nabo emyaka gyonna. So Jakana bamukiriyalinga mu ngeri ndala ya tocha nali mufuna obujjanjabi obutegereka mu time ate nga bali bamusetinze n'emmotoka n'erimu okumutta kati ye naafu ebyo bino byo birala bino byabwe era tibabuzaabuza bantu enanga ntera omulaba nga ajja ku TV kuno ng'ayogera ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa enanga bino ebintu byammwe ffe tubamanyi bulungi nnyo enkola yammwe bwemba mwagala okufuna ssente temulina buzibu n'abantu kufa okiwulidde ate kyenjagala okutegeeza dictatorship esaddaaka n'owaayo olunaku bwe lulituuka nga gavumenti eno nga General Museveni okweyongerayo kyetaagenda nga kufa ajja kufa aba ajja kgenda kabookyora bwekibanga okweyongerayo kwa mafiarism ne dictatorship kitegeeza gwe kugenda ojja kgenda. So no one is we have seen generals. General Nyakairima is no more okiwulidde and brigadier no Mubayombo Major General James Kazini. So temubeere ne mulowooza nti muli ba kitalo omwogezi wa polisi Sebenanga toli wa kitalo. Nanga is just a spokesperson. You are nothing under dictatorship. Nanga is just a tool. Anti kakati gwe kasita okkiriza okuzanyanga akakookolo ng'omuzanyo ogumanye ng'ejja guzanyibwamu akakookolo n'ozanyanga akakookolo manya nti naye bajja kukola ki ojja kubeera mu tuve ku nsonga eyo tugende ndaba wano waliwo omuwonge ali Japan webale kubanga otwekumiddeko okuva Japan eyo ennaku zino amagye ga East Africa gagenze mu Congo that means gegatiddwako gasanze agaffe already agasookayo wali amayo ga African Union gyegali aga United Nations bagakaaba naye go gyegali eggwanga lya Congo lino lirimu different dynamics. Waliyo M23 wetuwulira ADF kufege twagenda onnoonyayo waliyo bayintala hamwe waliyo disputes between Congo and Rwanda bagamba nti Rwanda ina yeri mabega wa M23 kati ate twegatiddwako the East African Corps nga ate ziri andoza Kenya ya spearhead in this particular campaign. Gwe migozi obano gino egiri mu Congo, how are they playing out in Mundabayo? Where is this ending? Are we going to see what happened in 98 Kisangani? Nga amajega Rwanda naga Uganda gakubagana. Politics ali Congo mungi nnyo. Yes, that's true. Mungi nnyo. Era okumukolako analysis entuufu oteeka okubanga ebintu obigoberera wadde obigoberera ng'omanyi n'enzanya y'aba actors abakola ki na interests eziri mu Congo ng'ozimanyi. Ekisooka ffe nga Uganda twali tubuze kozi erutwalawa eddayo twali tugibuze ne tugyekulyetingira bubomu ne butulika wano mu tawuni. But don't you think there is a legitimate cause? We're creating. Where? These bombs took some police yes, officers. For me I was in Chitalia. Nali ku TV nga ndaba bomu ezo. By that time? Yes, I was in Chitalia. By the way, yeah, you were. That was the time. Na ye, ekintu kyonna bwe kyapeninganga. As a critical thinker, you think beyond. Okay? Bomu yonna eya terrorist. Tasobola kutulika ng'alaba ku baserikale bali wali ye n'atulikira wano. Taliyo. Because a terrorist, a genuine terrorist, akola activity eyo ng'egenda kukola amawulire nga kwegamba nga bagituusizaako bagenda kulumwa. Terrorist nafuna access okwaccessing omulyango gwa parliament. Waliwo abaserikale nga 15 n'atagenda naabo. That was a golden chance. That was a golden chance. Okiwulidde? Terrorist, a genuine terrorist, n'atuuka ku entrance ya CPS wali eri, okay? N'atulika ng'asala luguudo. Tekiriyo. Mweyo business tekiriyo because yaba afunye target egenda okukola statement. Okiwulidde? Naye niwe kyali badde nga kyetaagisa abapoliisi abo kufa. Nabo era baalifudde okufuna kozi eddawa edde Congo. So Congo waliyo politics. So tulina abasajja ababalira ewala mu Uganda muno nga yamanje kigenda okugenda because that's a long shot. Ng'okugamba muno kangende nkube wano
then chija dynamics ija working anga Uganda emaze yingide kongo okufefeta anti kubanga it's a very long shot anti kakati ani choose the person is ADF where is ADF in Eastern Congo hiding in Eastern Congo okitegedde kakati yoba ofunye legitimate cause era ebomu ezo kasita zatulika bwe papa enkera waluo bitingatinga byali bitika abaserikale 20 operation twende tupiga adui operation should enkera waluo so kayanja muhanga kitegeeza nti bali